How are you darling? Olaba abasajja benjagala. Beera nabo. Bano bembeera nabo kati we mulaba buno buyiika emenyera mukwano. Bwanji mukwano. Nze mbeera bano ba baby. Yanti buno bulinzi. Abasajja bamanyi kye baagala. Obulenzi tebumanyi kye bwagala. Ate nze sibagala buwunya embala kaso. Bwambala ndaweeza ebituli. Ate ffe tumanyi ebyo. Bubeera awo nga tamanyi kye bata sex. Ne kajja ne kakuddako ne kakuwunyirira ne nzobo sibwagala. Abasajja benjagala be bano. Byayogera suulya biwulire. Nzikiriza bikkiriza. Kuba akimanyi. Nze njagala omusajja gwengwa mu kifuba nga mbuliramu. Njagala omusajja asobola okunkwata bw'ati nanyweza ne mugamba baby ompulira. Nange ndimanya nti nywezezza ekintu. Ne njawula ku bakazi abalala. Nange ndimanya nti nywezezza. Ekintu. Mugamba baby ogiwulira gyawule mu ndala z'akalala. Kimala. Byonna. By the way, let me tell you something. Era nze newunya nnyo abantu abadda ku full figure. Nze saagala kusobola kwagala muvubuka nga gwe lujja ne wenkwana kutwala ku poliisi. Saagala kwagala nga kapalo manager waffe sisobola. Lwaki? Njagala abasajja ba gentlemen, first of all saagala abasajja bambala jeans, saagala baniga, saagala abasajja balina nviiri, saagala bulenzi buto obuwunya akamwa. Obuwunya enkola tebena deodorant tabumanyi. Tamanyi ne bakwata mukazi. Omulenzi omuto. Nze sibwagala buba n'ensalika buba n'enkwawa ziwunya andawe yazaamu ebituli wakati buba bebaira n'obudde mulaavu. Baba n'obudde kubanga tebalina byakola. Ekintu kya laavu kizibu nnyo kinyonyola osanga omusajja nga lwasa omugagga ng'avulwa n'agwirana. Wano ne wali. Kati ng'alina ssente zaazirina. Kati laavu kintu kizibu nnyo. Naye kati nga ffe abategeera omukwano tumanyi kinyonyola tusobola okutegeera meaning of love. So tuli kusula motors bwe tusinziira ne tubeera ne ttiimu nnene nnyo naye ng'omulamwa kusula motors bakuguza emmotoka ate era n'okugulako emmotoka. Tukuwa emmotoka ku kibanja mpola. Nyongere baganda bange nti obudde buno tuli mu bwankuba saya antebereza y'obudde yasalawo n'egamba nti mugwokusatu tugenda kuba n'enkuba ng'etonnya ddala era abantu basige. Ate lwawo ng'ekyatonya. Weebale nnyo. N'olwekyo bw'obanga ova ewaka oba otambula oba oli mu mmotoka yo teekamu ka umbrella oba gwatasobola tota mirimu gyo jangu kusula moto zitukuwa emmotoka ku kibanja mpola osobole okuba ng'omuvinga ng'ogenda ku bizinesi nga tobeera bubeezi waka. Asula moto 0701 879187 direct obera mu office za Sula Motors. Njagala tusooke twogere ku nsonga y'omwami Frank Gashumba tugijjewo. Abantu bamulemezaako nnyo ekyokuba nti muwala waagenda fumbirwa Lukirmaani era nsimaana emikolo bali mu kukola nteekateeka naye omwami alabika nga tannakkiriza kintu kino. Alright, njagala okutegeeza bannayuganda waliwo nakugamba nti success and fly based on reason and reality. Nzikiriza nnyo fact, nzikiriza nnyo reality. Uncle Franco ne waaba ayagala nnyo omwana we ng'akola atya oba n'akola atya si yagenda omweyagalira. That is one. The second, tosobola gana mwana oli kyawulira mwoli. Love gy'alina eri Rickman. Yes, kuba oli yamukozesa gwabeera naye ebintu bya love kye nagambye nti byawukana munnange. Oli yamanyi kyamuwuliramu. Tosobola kukiziiza. Omuvuka nange omuvuka simwagala by the way nze njagala God's plan. God's plan yali balancing ne Sheila nga amujaamu nga muvubuka ayimiridde ayina aita ayina ki. Ono kiki ekiganye? Simwagala bwagazi simmanyi. Simwagala. Muyimbi. Simwagala. I don't want to know but nze samusiima. Omwana azanya n'omupiira yaliko mu akademi Germany. I don't care. Ebesibe twagala. Nze naawe gwe. Nze nganze. Omwana alinnya ennyonyi. Uncle Frank ayagala ki? Uncle Franco si kyayagala. Ayagala cake ennungi eya birthday, embaga kwanjula, bridal shower, baby shower. Osobola okolagana aba Morris Cakes babere nga bakolera cake ennungi odalinga kati. Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, emisipi, branded stockings, sweaters kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi zezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tire Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Obuzibu tusinkana nga abazadde tuzaala abaana abo ne tubaweerera ne tubaagala nnyo nga tubasuubiramu ebingi.
ekyokubiri nti omwana buli muntu omwagaliza mwana we kirungi naye bw'otunuulira ng'olaba omuntu alina omwana we talina future tekigaana muzadde kuluma buli muzadde kimuluma kubanga n'obeera gwe ng'okuzizza omwana wo naye nga kyobadde omusuubira mu mwana yamuteeka mu international school zasisinkane bamuwoozi yamuteeka mu international school abeere ne bannatasa nga gye mikwano gye negibanga gye mikwano gye egyo gyogamba mbu simanyi kubanga mbu gikwata microphone nze omwana nge saagala agenda muyimbi bino ebikulu nebibyakuno zesaagasobola kukiza mwana nkwagala muyimbi bino ebizezengere tekigaana gwe kumulaba bulungi mu ndaba yo buli muntu alina endaba ye gwe yes ne Sheila amulaba mulungi era amujaamu era amumala naye kitaawe takiraba nange nganze ku saidi yange nze ne mukwano gwa Sheila naye omulenzi simwagala era samumwagaliza nganze nate sisobola mugaana kwagala muntu gwayagala emmeme katale sisobola kumulemesa mukolo era sisobola kumugaana because sinza amwagalira sinza afuna vitamini gyafuna mu mwana oyo era ye ateekwa kuba vitamini gyafuna emumala okubalansiga n'okutuka okukola emikolo emumala yes nemalaza abasajja bonna the end of the day omwana ajja kufumbira oba oyagala oba toyagala ekikulu akuyamba etagenze nti tomanyi gwali naye omumanyi n'ensi yonna emutegedde nti yoyo oba onootuusawa njagala okutegeeza abantu abamu tuli mu bufumbo nga tetuliwo okugamba nti tufunawo bingi tewa abasajja abagagga nnyo babanjawulo tuliwo olw'okugamba nti naakomawa ngenda kwenjeera nkomewa onanfungule nonanfungule ngenda kutuusawa era nkigamba nnyo abakazi abevuma babba baabwe abakazi bavumagana babba baabwe oluusi bwavu oluusi yakyusa empisa oluusi yakola ki oluusi yazaalako ebweru yakwanako kwana si kukyawa omusajja asobola okukwana mu ngeri emu oba endala ng'abadde alina service gyatafuna bakoba alina kyakola ki abakyala bamu banafu mu kitanda musajja oluusi we walutu 3 gweyagala emu yakakwatako owooluma wewewe omanyi omukazi era kimukaabya ekimusanyusa kimukaabya ne wabeerawo abikabya abaleekaana obuleekaanyi nga biri byabivaako kati omusajja ne yeebuuza nakakwatako owooluma oluusi naye tamu n'abireka ng'abirekera mu makati abatatuuse gy'abaalaga tamatidde takoze eki n'abeera ng'alina okuwankawanka okwo abakazi abasinga ekyo bakitunudiramu ekyokubiri abasajja buli musajja akwebakako alina ekisiraani kyakulekera n'ekikwa kyakulekera tewali muntu gweyambulira nolowooza nti anaakulekera awo abakazi bangi challenge kyovola abawala abalungi bemwogerako abatafumbirwa bebakirwako abasajja bangi ne babalekera ebisiraani ne babalekera ebikwa buli omu naakweyambuliramu kyakweyambuludde buli musajja akwebakako kasokyusa abasajja basukka mu 557 kirizagana ebisiraani bigenda kukwolekera oba oli ku kisiraani oyonka nga kyakwambala dda tosobola kusussa abasajja 3 bana 5 kyovola abaana bamu mumubala bali desperate we batyo because omukisa gw'omuntu yagwayambula n'agenda nagwo ono yamulekera ebisiraani buli muntu akweyambula okweyambula kulinga kweyambululiramu kati bw'okisussa waline gundi ogenda okulaba nga bakufuula dustbin staff yes ng'osigalidde awo time y'okufumbira okuyiseeko okaddiyo oli awo kwegamba ebintu bingi ebireetera abazadde ebiseera ebisinga buli gwensanga atudde agamba kimu omwana wange wafuna eddembe musajja omwana wange wafuna eddembe mukazi exactly kyenkugambye ku Sheila kati Sheila tanoonya ssente taata we tanoonya ssente babugagga bungi taata wa Sheila tanoonya nti oba njagala omusajja biliyoniya because Uncle Franco musajja mukozi mwena mumumanyi musajja alina emikwano gye naye problem ya Uncle Franco ate kumugamba ku mukolo Tiago Franco ayita mikwano gye bamuwozi batudde omwana gye n'omwana ng'alina amaviiri ng'alinga akanyonyi kati lwakitabera ku kino nti salako enviiri n'agamba tamwagala bwagazi kati kyamuyingira togenda kukimugjamu bannange okwagala tebakugula Franka temugenda mumuguza mwana oyo ne munamusiika ne mutatekunamulekako omuzigo ne munatemulekako bata bulubandi Franco taliyagala mwana oyo ate kino nkigamba n'abazzukulu talibaagala kati kiggwera wa Sheila ajja kubanga gwayagala era ajja kumwagana ajja kuba na mukisa omukisa gwa tata guba gwanjawulo emikisa giva waka era ne wanabeera mu bufumbo bwe taliba na mirembe era bujja kusasika wali walaba benywegera ku pate okwenywegera omuntu gweyagala kisses fenaffe munange omwami wange Dr. Mukulisawe na kiss naye Nkulisawe na kiss kubanga twakifula lwakuba nti abantu bakireeta bwe batyo naye tetumanyi position bo gye baalimu
gye beekisingiramu naye bannayuganda bo baagala nnyo okulopinga obuntu obwo bakafunze balage tata abadala bakiisi biki okubanga bo babeerako ekyo kyova ne Frank bamulemeddeko ekyo kyekibuuzo kyekimu kyemubuuza naye njagala obategeeza nti Katonda aseeteza ensozi ne zitamanya ekyo kiba kya time mu bulamu bwe tutambuliramu buli kintu kirina time kimaane kiyita abantu bangi temukyaboogerako naffe tetukyabogerako abantu bangi betwaba platform ne mulowooza nti bamaanyi tewakyali abamanyi tokyanasobola boogerako temukyabajjukira nabbajjukira twabogerangako kyova olaba ngenda ne mbagamba nti nze ndi self made nkwidde mu kibatu kya Katonda ntudde ku mukono gwa Jogale sikusoma na Katonda mulamu ne bwonkuba ne bwokola ki full figure tagenda kugwa nze sigwa kuba sigwa makinga sigwa wankola samala vuma muntu okustandinga samala Katonda akebera mitima gojja kungamba nti nali nakuvuma nenga saakuvuma maybe nga nayogeza fact nali nsaaga nakiyisaawo mu ngeri emu bendala gwe mind yo okulopinga kali yanvuma yakola bwati nze njagala ogamba abantu balina tocha mu bwongo ne mu bulamu psychological yes era ebaleetedde pain kati nze nina pain ku mulamu bwange ne ku mutima ne ku famire yange nembeera ne balamu bange kyekintu kibagamba twafunyeyo mu bakyala omuntu asobola yimirira katuuti n'ayogera ekintu nga we kiri ate yeetiriridde Mami Susan Makula ku lunaku lw'abakyala mbadde sinafuna mukisa gwogerako naawe ndowooza olaba ensonga bwe yazikwata social media yonna yagikuba nagisaanikira okusookera njagala kwebaza mukyala Susan Makula Bujingo muwoomya mpozi nayo kweriri Makula Susan Bujingo muwoomya abantu bangi badde bafuna challenges mu bulamu like nga naddala abakyala babasumba oba abakyala babalokole abakyala bangi tebamanyi bakwata musajja Yesu agambye oba towooma musajja omufumbira ebimere binakijjanjagaja teweefaako abalokole tetukola makeup abalokole tosiiga kasige maama abalokola amateete y'amaganduula abawala bakwidde mu kyaki tamanyiiwe omadde manyi nti babakyala abakulu bakwidde mu kyaki n'abaana baabwe ng'omwana muto omugamba nti bakyalira ensiko omwana muto omugamba nti munnange bakuteekateeka omusajja n'akusanga ng'oli mukyala wabula nga toli kikazikazi munnange ofumbira omusajja emmere gwe omulokole nga osaba ne Katonda naye ng'ofumba ebiwooma kati abakyala abalokole badde balina challenge eyo ng'ebanyiga nga tebalina bajogera nga abakyala babasumba bonna bonna babaddewo tebatunudde girl child tebatunuludde kino kisigadde luddawa era kino kiyimirawo kitya ki mu maka g'abalokole lwaki abalokole be bali mu chachi buli bakazi bora mu chachi 9 ku 10 basaba abasajja bufumbo bwagana abala ba muchawa 9 ku 10 basaba abasajja ojokola research ku bantu abali mu churches abakazi 9 ku 10 basaba abasajja banoonya basajja banoonya petanze enfumbirweko nafasi fumbiddwako njagala musajja no muganda nange abasajja babbula si babbula abasajja si babbula kiki kibatwala mu kati ffe tulina abasajja tuyafumba nate tukwanibwa buli kaseera ate ng'olaba abantu batuvuma nti oli ugly oli bwo tukwanibwa ku mikutu tukwanibwa bali mu America tukwanibwa bali mu Sizaawa tukwanibwa ab'e Uganda tuli wano Big Daddy tomulayo wano Big Daddy yenna ataddewo amaanyi nze nina abantu wano bankola surprise buli kaseera bandeetera ebintu naye nga there is something behind oluusi abali appreciative naye nga mulimu n'abakwagala olina kupropose nga bino bitogera ng'oli alooza kituufu toli mufumbo naye nze ni mufumbo sinoonya ndyoke mu bufumbo bwange n'omwami wange tuli fine n'abaana baffe tulyoke tuzalira ku peesi yaffe mu nteekateeka ze tuba tulina abaana 3 wadde nga ndi muzadde w'abaana 19 so abakyala badde bamisinga ekigambo kya Katonda nga kiva mu mukyala munnaabwe olunaku olwo olw'abakyala terubaddeeko omuntu asobola duteekateeka kubaako bigambo byoyogera bikwata ku mitima gy'abakyala nga Susan bwakikoze abantu bangi batya okwogera ne babba baabwe obeeyabiza balwefuga abakyala batya okubeera ba friends babba baabwe bawona dda nabeera mu ntebe temunyumya temukuba lwayi temusaagako temuseka tomanyi nakawuna ka mwami kabeera katya gyali abuulira naye lwakuba nti emirimu gyalina gyemingi gimukwata lwakuba kati abadde akyateekateeka baana naddala abawala kyaki Bujingo yemu ku kyaki erina abaana babiri abatalina mwasirizi namba esinga ali ku baana abaalo bateekateeka babuulirira batuza okulaba nga Mukama abawa ekisa n'abalenzi balina gye bali kyova olaba nti mu kyaki Bujingo era abaana batuuse bawasa bo bavayo ne bawasa nti gundi ayina ono
pase ayino pati ayino nono gundi ayino nono ndoza ye church jemuna egatta abafumbo endalo bazi yayogede ne kujuli mutesasira bakwajuli mutesasira naye sebo yakomezaawo amaanyi njagala okutegeeza nti sitaani yagolokoka n'agolokokera kwabo abagala omwandiza ate bagamba nti omukalukalu tajjibwa buseera abamu ekiswalo bakifuula bukalukalu njagala nkuwebuuza ebibuuzo bibiri juli wabanga muganda wo obanga mukwano gwo obanga yali mukwano gwo omulabira mu kifaananyi ki anze nedda saagala abe mukwano gwange today. Thank you so much. Kati nze nina mukwano gwange eyali mukwano gwange Kayima nali mwagala nnyo wano wonna bali bamufollowing yes bonna nenga abadde bamnyuya nga tebeebaka nga baseka n'emitwe niyibanu bonna newoyita omu nomubuuza baliwo abantu nga 3 bonna abadde bamufollowing nene woyogera bwogezi linnya wano nze kennyini neŋŋamba bugambi Kayima nejusa n'olunaku namu meeting wano nekuba n'ebifaananyi tewali ddembe lyakulusanya kitundu kye bateekateeka nga si kyakkulusanyizibwa omuntu fumintiriza olabe nti bannanga amazima waliwo abantu abagenda okuba nga agamba fulufiga nno twakulaba ne mukazi muno ewaffe tokonkona nga beewala okundaba naawe mama wandabe maybe mbadde mukwano gwo kati nga ffe mikwano gye tulina nze nebaza katonda mikwano gyange basajja be bayita basajja mu basajja abakazi abaamalayo okete ku makyano ndaba ne speaker parliament nga ddala yabandaba nga neekomba n'omulala ensi egenda kundowoozaamu ki egamba kiba kigenze wa mufumintirize nga wega nti okufumitiza nsonga ya bongo tudde mu reality bannange teri ssente egenda egula kitiibwa teri ssente egula bulamu teri ssente egenda kugulira mwana please singa bo bamama bo tebakola sex mu bitonde bye baateekawo bandikuzadde wandibaddewo nze finally nja kusaba kidde buli family ne ku buli muntu wala watalina family ngaffe family tulina z'abakuze tusanze nozaalibwa bujingo nozaalibwa amu baganda be nafuka bamama bo nayo family family za tulina naye kati anti eyo gya bwotunuulira ogambe nagenda nti ewa amu kidde buli muntu nebakuba akafaananyi nagenda nti ewa pastor bujingo kati buli muntu nkimanyi nti buli muntu otegeera bulungi ebintu bemwekola mubyekola mukimanyi naye nga mutegeera bulungi musobola n'okusaba emmere buli mukazi avuma Susan mwami waani ani yagamba nti mwami waani yaliko akapande tebatwala mwami wa muntu batwala oyo atabadde mwami wo abantu bangi nnyo bagenda balowooza nti omusajja bwobeera naye nti mwami wo n'omukola byonna byoyagala n'omuvuluga lujja nti wakeera ku makya nowasa omukazi nakufuukira loyoleke kubanga wamuwasa amanyi nti nomwami weero ye lujja nokwera nokoowa tebakulimba nagambye mu ntandikwa ti omusajja kyeyegomba ku mukazi abantu bangi balowooza nti abasajja babeegombako ebinsuti ebinene mbugana amakugunyu amakudde oli n'azunza amatafaali ge n'alowooza nti omusajja ge yegomba omukazi omu n'alowooza nti wano amakkati ge gagenda okweta omusajja agamale buli kimu pulize n'omusajja alina amakati g'omwagalako ge yawunda n'ateeka wali kyova olaba mulimu abasajja abanyuma n'abatanyuma nga n'omutunya butunizi fulayi yampala ogamba kati guno omugosoola ntwalawa naye ng'olabi musajja fulayi yampala n'ogamba baasi eno aiti gyenjagala gyentegeera era nze njimanyi nti eyo aiti esobola okukola ki okumatiriza oba okuntusa ku ntikko kakati mwe abakazi abalowooza nti mulina ebyunsuti n'ebyawakati abasajja nabo balina amakkati ge muyayaanira era nga omusajja yakuwasira nakuteeka walina ataba namakkati ago newakuwa obuwumbi n'obuwumbi osula osiyibwa osula okolola neweetakola omubiri negukuluma era onoba naye ng'olina omudidi gw'ensimbi oba ontegedde kakati bannange mmwe abaleebesa amatafaali nti manyina yennyo mangi ne bwe gaba genkona tanuulu ya bulooka nga toyina mpisa tosobola kuba musajja kitiibwa tosobola kuba mubaawo mirembe nga toyina musajja gwe bayita musajja mukwano naawe onoonya njagala okutegeeza abakazi abavuma Susan bonna bw'obeegendereza baferiya tedi bonna baferiya tekulena musajja abala bafumbirwako byagaana abala bali banna bakazi bannabe be basajja abatayina n'amugambako abala buli omwana amuzaala mu munne tamanya gye yazaala tewali amulabirira bonna beegomba Susan life gy'alivinga tebakulimba tewali muntu atayagala kula mu maka ga Susan ng'atuddemu enamayumba Maliza ne Teddy Bujingo yagamba nti abakyala temweyagaliza ku lunaku lw'abakyala abamu mukyankalanya obufumbo bwa bannammwe abamu mulemesa bannammwe okugenda ku mirimu osijja mu platform
Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli. So nyongera okujjukiza muganda bange ndaba Superman esanga ku Freedom City obe n'entinda. Genda okole sauna steam ne gym. Genda okole anti aging. Genda ko mu jacuzzi, genda ko mu kyuma bakunye obutwa mu mubiri. Blackstone zikyaliyo. Blackstone jezine gold bayongedeko gold. Zikola omugongo guno abantu mangi basitula ne bakoowa migongo ne gibera nga shapes zise omubiri gwe gamanga gubeera mukoowu. Jacuzzi. Twinawo jacuzzi osobola genda mu nomwagala osobola genda mu weka. Wotwaleko out nga gwe genda ko mu relax room. Tulabeera ko mu relax room olowooze what to do, what I'm going to do. Business eneganyi kichensobola okola mwana nga ali bwati ne bwati kichensobola okola obeerako mu relax ekimere kijuisi waliwo ekimere kyakabe kita Monso restaurant eri ku Freedom Star ku Supermania tubeera ne swimming pool party buli lwa mukaaga era osobola ogenda no booking ebifo ebya birthday surprises byonna tubeera ne pizza Friday ogule mufuna 2 so embuzi eyakabi mu kyoma abeerawo kwegamba ebintu byetogerako byetogerako ndoza bolaba byetogerako nsobola okugereza omwana nga ola Bruno ke bolaba jajja ichuli omumla banyirira atambula no mulembe be bantu basobola okugereza kuba bomanyi be bali mu public kale be bamanyi yes so genda yo chuso bulamu chuso mubiri jama butwa mubiri abaina squad pressure ulcers mulabenga at least zito wolokokako ebintu bingi byetwekumiramu nga tukola ne tukowa so genda ku Supermania esange ku Freedom State management nungi service nyungi abana batoba wala balungi bamanyo kwandolinga ba customers oba genda entinda parking woneberawo mwabatajja musobola okubeera entinda katika suku yeja akolera ate batatajjamu abali ku Ntebe Road solo genda masajja gangu kibiri mugende ku Freedom State parking nungi nnyo nyongera kujukana nti climax emachindye osobola ogendawo no mwana wo naawuga nazanya no nanyumirwa no kola surprises tubeera live band bwa kubiri lokoba climax langa uli anti kifo climax ndoza I think nti this time lule yakoze ekifo ensiona kiyayanira okubeeramu machindi yamukyusiza si machinde yaka
ebifo twatuwangalyamu nga naalya nansa naludda wawa kati wotunulira climax olabira ddala nti that is wonderful place sobola okujjawo n'abaana bo sobola okujja n'abazadde sobola okolerawo embaga sobola okolerawo pati olunaku lwonna lwoba olonze nti lwe luno manager Maria abeerawo okulaba ng'ensonga zitambula maddadsana ebyokulaba bibeerawo nga birungi nnyo so gendako ku climax ewalule obeere ng'ate olaba ebintu ebipya ebijja mu bulamu oba bijja mu nsi omanye ensi eno tetugenda gikungulako kinene nnyo bw'okola at least relaxing amu obulamu ate obuwenabo service so oleme kubulekerera abantu bangi bakola nnyo ate obulamu nebo ne batabulowoozaako natalowooza nti ate obulamu buno bwenkolerera maybe n'olwala n'okola ki n'ofuna something like so olw'obudde tugenda kwongera tufuna fashion zisobola butamwogerako asangibwa ku Am Shopping Mall gendayo ogula 2 pieces osobola okugula okusubula kamu oba bubiri oba bungi bwonna n'obutwala Pasa Fashions ye muntu eyagamba nti nze kansitule next gwanzi yonna njijuze ku Am Shopping Mall n'olwekyo gendawo ogule gendawo osubule genda olabeko ate abaana bagambye abasazeewo ne bateeka umbrellas ku Am Shopping Mall buli muntu atuukawo bakoya bwere ogenda mu dduuka oba Joy Star oba Kayongo Fashions oba Medi oba Nalongo Bridal oba Mulongo Gentles oba Alistair oba Jordan oba BK bali bo bagambe twataddewo kino nga management omuntu waba atuuse enkuba ereme kuba tumuyambako n'omusitrako emigugu nga management yekikola so n'olwekyo genda ku Am Shopping Mall osubule genda olabe ebipya buli kaseera bo basalawo next gwanzu bagiteekawo yali downtown kati uptown abasuubuzi bonna bebettanira genda Kayongo akoleko n'olwekyo gwandaba nkugamba ekigambo kimu tigenda mu Ampam Villas ogule ennyumba smart houses zenjogerako zijjudde ebintu bingi sisobola zimanya nnima walwa ng'ogenze n'olambula nolaba what is the meaning of a smart houses ebintu bino mwamugamba nabagamba nti Uganda esinga bulaya bw'otuuka mu Ampam Villas otegedda nti Uganda esinga bulaya era mu kaseera kamu nja kugamba nti Bugweriyo Estate bagula ettaka eritaliko nkayana ate bakuguza ettaka eritaliko nkayana bakuguza ettaka ery'endagaano bakuguza n'ettaka ery'ekyapa genda mu Bugweriyo Estate ogula ettaka osobola okuba ku namba ku simu yaabwe wano kanjikuwe Bugweriyo Estate basangibwa na jana nkumbi wali opposite ne club ya Nyondo osobola ogendayo no tununa mu byebayina ebyapa byabwe n'ogamba njagala wano oyinza okuta ku 0705 035 267 njagala okujira mu 0705 no 0750 35 267 it is 0705 035 267 bagita Bugweriyo Estate basinzira ku Munnayuganda ayagala okuwangalya mu environment kye olina baana family oyagala kuzimba maka oba oyagala kulunda abantu bangi basimba pine nafa abali basimba kaitunsi nafa olw'ensonga nti ettaka lye bakuwadde liba tali balance nga n'ekyo kati Bugweriyo Estate yavaayo negamba no nze I'm going to do this and this okulaba nga Bannayuganda bafuna ekyo kyabasuubira balina ettaka ku nguudo oyagala Masaka Road Mbala Jinja Ntebe Road Muyenga wogamba nti zana luddawo bannansana bonna balinamu ennamba eno eri 0705 03 5267 0 noti musanvu noti 5 noti 3 5 mu 2 nkaaga mu musanvu ye namba ya Bugweriyo Estate kakati njagala construction omuganda nange gwali yagala okusiga langi oyagala kudabiza kizimbe kyo kyaki oba maka oyagala wokolera business oba abantu bangi nnyo oyagala oguze kizimbe nga kikade nenga toyagala kimenya wabula oyagala kitunule kibeere maridadi sana nga nabagendo kipangisa bwe bajja balabira ddala nti ekizimbe kino manai that is wow ng'omuntu asobola okukoleramu business kumba ka construction evaayo nekugamba nti gwe muganda wange ayagala okusiigira bakubire bayina buli musiizi oba kusiiga mabaati oba bayina ekyuma ekifuuyira langi nga tebasiiga nsiige bayina buli kintu kyowulira nga bayina langi etasiiwuuka bayina langi etavaako bayina langi etaguba gwe bakwasa omulimu bagambe nti obagambe nti Kombaka Construction mu nkolero omulimu guno njagala langi nga teguba bamyaka emeka oba emeka nga kweri nga tevaako njagala langi nga n'amazzi bo bamanyina okusiga mu mazzi ne langi nesigala nga ateekola ki nga kweri ku kisenge naye nga waliwo amazzi tekulukuta tebotoka tezimba nga bino teyubuka kukunkumoka osobola okuyita ku 0754 477 963 njagala okuddamu Kombaka Construction
basizi ba langi bakafuluma kudabiriza ebizimbe ate bakafuluma kuzimba ebizimbe nga bipya new branded ne bakusiigira ekizimbe naddala nga kipya oba muzikiti oba chachi oba waka oba somero wawulira nti kigambo kikwatagana na langi kombaka construction osobola okulaja jaichuli kutusaako nange nsobola bakutusaako oba omuntu omulala yenna nabagamba nanga abantu batuufu bokka abo abantu nga kyebakola nga bakimanyi balina base kubasanga nti bano abantu bawali bano abantu bawano tebagenda kunziba muntu omwade senza wese basana okudabira ekizimbe ekyo kyonna namba eri 0 shaping out polo bana gamba tukisereke wetu tuti tukiwunzika wetu tuti ne kikyukira ddala namba eri 07 477 963 0754 47 49 63 noti musanvu tano nya anamu musanvu sanvu mu mwenda nkaaga mu 3 Kombaka construction osobola okulaja ichuli isima yakuwachi tewali naye bakola ebintu birungi simwagala Isima naye nzikiriza reality ne facts because Isima langi gwe basiga wanjawulo Isima yajja negundize ebweru ideas zebulaya abantu abasiga langi ekizime ekimala emyaka kinana nga already nga langi kweri tekunkumuse teyise tekoze eki najja wano natwetera najja okutulaga nti omanyi Isima bakolanga emirimu egyenjawulo eri ebweru ate nga ina experience yakyo yakisomerera tagwamu kigwe kati nakwatagana n'omuvuka mu kyatubonge nga naye ayina experience muki ne basawo ne bagamba fe tugende era tebakola buli mulimu buno munnange jangu nsigire kalumu kamumbo ate munnange ifoneyo nedda boba bafaayo okusiga ekyo ogenda okulabirako n'omugenyi wajja n'akyala oba mukwano gwo ng'akubuza eno langi yo wagikopawa langi eno wagisiga kuba ne tubonge yali bweru wa ggwanga yajja ebikopa nasawo nagamba nze sisigira bantu bintuntu kumala gasiga nfune sente so Kombaka construction sobe bano nyako nobera maridadi sana